ekizimbe kya City House mu Kampala ntumirako mwenna abaasimattusa ababadde mu loogi nalabyeko abavudde mu loogi ng'omuliro gukutte ejjo ekizimbe kyakutte mu Kampala awo kyakutte omuliro ekya City House kuno kwe kuli ofiisi za DP einako offices Democratic Party kwabaddeko amaduuka ga bata agatunda engatto bonna bayisiddwa bubi saako ne betting company emu naye einako office so bamalaya bonna abasimatuse ababadde mu loogi tubasaasidde nnyo olw'omuliro ogwo mwabaddemu abakedde okwepiica bayise madinisa bakazi bamwe balowooza mugenze kola kumbe muli maloogi mwegaddanga so n'olwekyo tusaasiddeko nnyo abaakoseddwa mu muliro ogwo kisegedde ababadde mu kwegaddanga kitegeera kwa ekyo ekizimbe kiri known eriwo loogi awo bamalaya abalayisi we babeera so tubasaasiddeko nnyo bannyinaffe ababadde beetundira ku kizimbe ekyo omuliro gwakutte ku makya abaasuze nga beepiica omuliro gwakusanzeewa so waliwo n'omwami gwe nalabye afulumira mu ttawulo luyale kyannaku nnyo naye omuntu omu ye yafudde tusaasidde nnyo famire ye omuntu omu ye yafiiridde mu muliro ogwo ogwakutte ekizimbe ekyo ekya City House okuli amaloogi amarestaurant saako ne ofiisi naye era DP mu bizimbe byonna mwalabayo ekyo okuteekako ofiisi zammwe so abantu mwenna abenzi gano ge mateeka g'obwenzi banne mulekeraawo okukeeranga mu maloogi ku makya kati abo babadde mu loogi ku makya ttuku omuliro gye gwabasanze bannange tulekeraawo okukeeranga mu maloogi ku makya naye mulekawo famire zammwe mukyala wo muleka waka alowooza oli ku mulimo kumba oli mu kwepiica bw'ozina oluyimba lwono omwana wa NTV presenter Kristo Panda mu bisenge so omuliro be gwasanze mu loogi aba mwabadde mwakagula obupiira so tubasaasidde nnyo bannaffe era nsaba gavumenti mu mutima ogw'obwa Sseruganda His Excellency President 7 bamalaya abo tufune engeri gye tubayirira loogi eddeko ku kizimbe ekyo kubanga banneekolera gyange Junior naawe tova mu loogi be very careful kyamazima siva mu loogi naye sikeerayo g'omuntu okeera otya mu loogi ku makya ttuku omuliro ogwo oyinza n'okusanga wamma naye Katonda ye yaguleese nga akooya obuseegu ne abantu bali mu kukola in the middle of the city muli mu loogi mwepiica nga lwaki Katonda tabakumeka ennaali so sometimes tuyinza oga human error naye nga it's God himself eyabadde apanisinga aboonoonyi bano in the middle of the city nina ogusajja gwe nalabye gusajja gukulu olubuto tasobola na kuyita mu ddinisa nene yabadde mu loogi omusajja oyo ate abantu abakulu era muswaleeko really waliwo emyaka egitakeera mu loogi olesa abaana tebalina kye balya waka kati oyo omwami namulabye mukulu bw'ati musajja alina kubanga luyala alina waka akuza bazzukulu yakedde mu loogi so mwenna abenzi abali eyo mubeere careful emiriro gitamye maloogi mubeere very careful ate siwo kwewunyisa mu loogi tebasulamu bakeeramu bukeezi naye nze omuliro ogwo gwandaze luyale Uganda kiki kye tuliko aba ne mukeera mu loogi saawa 2 omuliro gwabadde gukutte naye tusaasidde nnyo bannaffe abaasangiddwa nga muli mu loogi nga temunnamaliriza mirimu gy'abatutteyo tubasaasidde nnyo
concert ya King Sir performance ya mulema wadde Uganda mwajja ne King Sir performance ya mulema performance King Sir yagaana naye nga Uganda kyo mwajja okuwagira King Sir era King Sir yalaga nti omu ku bayimbi abayina abantu because ekyali kwa Afrikana awo ate era ne turn up y'abayimbi abajja omuyimbirako baali bangi. Chameleon yayimba bulungi. Chameleon had a good performance. Big Guy for the first time yayimba bulungi. Big Guy yayina audience abantu bamwagala this time. Big Guy nenga ye King Sir performance yagaana bali ba backup be bamu overridinga. So performance ng'omuntu nga King Sir yagaana naye ate by the way Chameleon had a good performance. Newunya Chameleon yayimba bulungi Chameleon but King Sir nyini concert ekintu kyabulamu wadde turn up yali nnungi. In fact sir ekifo kye wateeka kyali kitono. You underestimated yourself wadde ka performance kabulamu. Ekyokubiri Zambaali muvuma waaki mbukubanga mbu Zambaali Bulasio mukasa ono presenter wa NBS mbu yagamba mbu Bobi Wine ye president we lwaiti ye nabalabe mugamba mbu Zambaali bagenda mugoba teri agenda goba Zambaali buli omu waddembe okuwagira kyayagala oba okolawa Zambaali Bulasio mukasa ono presenter wa NBS talina nsobi gye yakola. Stop castigating people. Wobanga oli presenter kwezo concert shows you must welcome everybody. Eriyo section ey'abana Uganda atenga bangi abakiza ti Bobi Wine ye president wabo. Kakati tosobola kunenya Bulasio kati wali agala bamukuba obucupa. Era Zambaali oli musajja mugezi. Ekyo kyennyini kye walina okwogera. Kwa ova butakyogera bandikubya obucupa. Bayinza n'okukuba amayinja. So buli w'obeeranga mu society obanga oyina audience gy'oli mu gisome. Nange Junior bwe nnyenda mu bivvulu ebyo soogererawo bya bufuzi. Oyina obala n'otegeera nti bano ba NRM bano b'NUP. So Zambaali talina really baba yawerokaminga Bobi Wine n'amuyita president talina nsobi gye yakola. NRM tekakangako bantu kugiwagira lwampaka. Ffe tetukakangako bantu ndowooza zaffe. That's not NRM. President 7 takakangako bantu kumuwagira lwampaka. Eyo right ya Zambaali, constitutional right. Aina right okwogera buli kyayagadde. No waba Zambaali Bulasio mukasa awagira Bobi Wine dembe lye. Era sobola muvuma olwekyo. Okola ku NBS oba okola ku TV tekitegeeza nti ojja kuleka okuwagira by'oyagala. Bangi nnyo bali mu gavumenti tebawagira President 7. Gabbi gali ganguzi. Ne tuli nago mu gavumenti. So buli omu waddembe okuwagira by'ayagala. Era mulekeraawo okukakaatikako abantu endowooza zammwe. Mbugundi lwaki ayogedde bw'ati? Lwaki awerokamize Bobi Wine? Bobi Wine munna Uganda ng'abalala. Era wabazze mu concert bayina omwogerako. Because ekyamazima ne Bobi Wine alina abamwagala era abamukkiririzaamu. Ate abatagenda kuvaawo. So temukakaatikako bantu ndowooza zammwe. Tigoba owagira JNMK, owagira President 7, owagira Robert Mao mbw'ate abalala basiru. So Zambaali wamoyina eddembe ly'okwogera by'oyagala. Bw'aba Bobi Wine ye president wo, it's your constitutional right. Era teri alina kutiisatiisa. Ffenna tulina emirimu gye tukola. Bakama baffe tebatusalirawo biki bye tuwagira. Bangi nnyo bakatuliki bakola mu basiraamu.
era amasomero g'abakatuliki galimu abasomesa nga basiraamu ye tolerance gye tuyina ate n'abasiraamu bakola mu masomero g'abalokole so by'owagira ne by'okkiririzaamu bibyo ng'omuntu so Zambaali Bulasio Mukasa presenter wa NBS taina nsobi gye yakoze era muvuma wa bwerere nga presenter taina kulaga nti ate weenaaleemu nnyo oba wadde nnyo kisinziira audience gy'olimu bw'ogendanga mu bivvulu ebyo abasinga okusasula ssente be bannayuganda ababonaabona be bali mu butale abanyigirizibwa emisolo singa Zambaali yabadde mu Serena nga waliwo omukolo ogugenda mu maaso ogw'eggwanga n'ayogera ebyo yandibadde akoze ensobi naye audience ewagira ebivvulu yeeyaba NUP weewali abali mu butale banyigiriziddwa emisolo okitegeera so n'olwekyo abusing someone because of his opinion is bad kituufu don't abuse people because of their opinions gwe wagira Jeno Muhoozi osirike Jeno Muhoozi era naye singa yabaddewo bandimwogeddeko naye ngeri nti Bobi Wine ye yabaddewo era gwe badde balina okwogerako era ne President Museveni singa yabaddewo mu kivvulu era naye bandimwogeddeko so let us be tolerant to each other stegi temuvuma bantu don't victimize people mbo Zambaali bagenda kugoba teri ajja mmogoba tewali eyo ndowooza ye akkirizibwa osegera wali mpoziko singa yabadde ku TV nti journalist toyina kulaga ludda wali yabadde presenter mu concert ate nga majority ba NUP kabe basasula ebivvulu bino be batunda enkejje be bali mu butale so you agree Uganda is in a bad situation yes waliwo ebibye ebiri mu Uganda ebyetaagibwa okukolaako ng'amalwaliro n'enguudo kakati oyagala nti buli kimu mu Uganda kirungi naye ate era waliwo ebirungi gavumenti eno byekoze pipeline yatandise to your information pipeline ey'amafuta batandise okugizimba pipe zatuuse era by 2025 Uganda egenda kuba esobola okuexporting amafuta gaayo the wait is over abanayuga mulinze nnyo amafuta biwedde pipeline zatuuse kubanga okuva ewoyima kikuube tulina okuzimba pipeline kilomita mailo 269 egwe wali ku boda kati ate Tanzania ezimbe 10,000 mailo 10,000 paka Tanga ebyo nabyo mubyogereko so pipe zatuuse pipeline etandise ye pipe zino ze baleese okutambuza amafuta g'eggwanga gagende Tanga zigenda kuba electronic kwa amafuta gaffe gali mu salufa gayina okuhiitingibwa geekwata so electronically pipe zino zigenda kuba zisobola okukikola ebyo nabyo mubyogereko ekisaawe ekyokubiri eky'eggwanga ekiri ebunyolo nakyo kigenda kuggwa mubadde mutugamba tukooye entebe batuyisa bubi eggwanga liri mu kuzimba kisaawe ekyokubiri kigenda sooka kitambuza amafuta ate gye bujja kijja kutambuza abasaabaze mwembalala hoyima Masindi nga temukyetaagisa kujja Ntebe ennyonyi muzirinyira wali ku airport ey'okubiri kijja sooka kitambuza amafuta ebyo nabyo mubyogereko waliwo enguudo ezikoleddwa mu butuufu nga zo mpitirivu obulungi ate nga waliwo ezikyakolebwa Jinja Express mubadde mugamba Jinja Road kuliko jaamu bali mu kuzimba express ye Jinja ate nga neruli oluguudo era nalwo lwaggwa okujjako ebinnya biri kalaji osobola okuyita eggayaaza ng'ogenda Jinja luguudo olwo lukole n'ogwekalaji
niwe yongerayo lukusula straight ku bridge nga toyise na wano jinja road osobola okuyita eri ekalaji ekayunga oluguudo lw'ekayunga nalwo lwakolebwa lwaki temulwogerako so enguudo ezikoleddwa nazo tuzoogere ku bannange waliwo oluguudo era ejjo lwe nayiseeko oluguudo nga lwakoleddwa bulungi lwe luguudo ng'ogenda Entebbe road ibayitayo batya n'oyita Emutundwe ogwa ku Nikani hotel Bunnamwaya oluguudo lwe Bunnamwaya nalwo lwakolebwa fule biruti so ebyo nabyo tubyogereko wadde kale enkuba etonya nti waliwo enguudo eziri obubi Jeno Muhoozi yayingiramu Kayunga road oluguudo lwe Kayunga lulungi naye ebinnya biri wali kalaji wali wawe ebinnya kalaji ebyetaaga okutereezamu naye ng'oluguudo olwo mwenna abayita ejjinja lwaki oyita ku Jinja road ng'oluguudo lwe Kayunga weeruli osobola n'obulankingira emukono kati wabaddewo abagamba jaamu atususseeko ab'empigi bali mu kuzimba express egenda okugatta mpigi emala egweri Entebbe so waliwo ebikoleddwa wadde bingi byetaaga okutereeza naye n'ebikoleddwa mu bikole Air Uganda twasooka kugivuma naye kibayita abannayuganda bangi kati bakozesa Air Uganda waliwo eno ennyonyi gye tulina ennungi egenda e Dubai nalaba luli ne kamiliyoni mwali so ne Air Uganda nayo nnungi bayizawe so twogere ku bibi wadde enguudo zo ziri bubi ez'omu kibuga emyala gisala ne gitwala abantu okisegeera so wadde General Muhoozi yakola ki ali mu kuyambako okutereeza enguudo z'omu kibuga ebinnya biri mu kibuga wano naye ketusabe General Muke Supreme Command of the Armed Forces Command of the SFC ngeri gye yayingiramu mu Kampala n'aleeta amagye gazimba enguudo let us hope for the best tulabe nti ebinnya bino ebiri mu kibuga nabyo bitereezebwa Alien Skin yataddeyo Nkwakyo Festival ku lunaku lwe lumu n'enkuuka Alien Skin alina abantu Alien Skin ne bw'ateeka ekivvulu ku Yidi era abantu bajja kujja waliwo abantu abalina omukisa Alien Skin ajja kufuna abantu nabawulira mugamba mbu mukulu wange Hamu yamugoba mu kisa nedda ekisaawe tekinnaggulwawo ekinnakivubo wadde Amisi nkwebaza Hamu olw'okuzimba ekisaawe ekyo ku mutendera ogwo baasooka ne bakuvuma Hamu ne bakulwanisa ono olukwaga atalina magezi Broad Mayor tazimbye wadde kabini ye yali akulwanisa Hamu you have proved people wrong nti tulina kulinda bazungu so ekisaawe ekyennakivubo kiri mu kuggwa kuliko gym kuliko basketball kuliko netball kuliko cinema byonna Hamu abibateereddeko muneekwasa ki ngate n'ekisaawe Hamu nakivubo teketalingira mupiira gwokka aba volleyball kwemuli state of the art netball aba gym Hamu byonna ebyuma yabibaleetera abakubi b'ebikonde temukyetaaga genda Nairobi byonna wali nakivubo bakita all round stadium era singa space ebaddewo n'aba swimming twandibateereddewo naye ng'ekisaawe ekyennakivubo kyo we kiri kiwedde so Alien Skin twamugamba agende ategekereko ewalala si mu bubi eri kapeti tebagirinnyako okisegera kwa ekisaawe ky'ennakivubo kya kapeti bilioni 5.6 okugireeta kapeti yokka bilioni 5.6 kati Alien ne tubuga ati gwe Alien engeri gy'olina omukisa Alien Skin ne bw'ateeka ekivulu mu ttooyi bajja izirake mu nsi tolwanisanga muntu alina mukisa God is favor naapiiru nze Alien Skin namuvaako golaba nkyamulwanisa omuntu otegeera nti ono aliko favor tosobola kuŋŋamba nti abantu bonna abaagala Alien basiru gwe musiru gwategeera ennyo nga tolina bantu
omanyi wano mu Uganda mulina olugezigezi mwesibye obutaayi mbo sibanya abo tebategera gwategere nnyo ina baliwa anawe kolayo concert bajje gomanyi kye bayita okuleeta abantu nga King Sache yakola wadde King Sache performance ya mulema abamu muyina abantu ne wokola olumbe tebajja bagga abali busy abamu mukole emikolo abantu ne batajja nagaya embwaye yavaamu olubuto kati ozanyisa alien skin aleeta abantu embalala naleeta abantu so alien skin takyagezesa is a brand ekyayamba alien skin is honest wa mazima teyerimba kyatakola tajja kikola alien skin kyanakola ajja kikola mwe mumuvume mutamivu alienkwacho he has the people ero omwaka guno alien skin ye muyimbi w'omwaka kyagale kigani is the artist of the year tosobola kwogera ku music industry ya Uganda right now notagera ku alien obaka ekikyamu ekisajja ekyo kyali ni twakirwanisa nga tuoza kisiru Neze Junior I understand quickly munsibera diverse chuka n'abantu abantu gye bali jodda you cannot fight success tolwanisanga muntu ali successful alien skin yagaggawala ne bwateeka alien yajafuna abantu eyo nkwacho festival abali benkwacho bangi mu Uganda abantu bali daddala enkwacho n'abagagga enjaga bajinwa simanya bamuyita batya namusanga luyale wa mukwano gwange ene enjaga ya chai I have my friend very powerful person in government namusanga ali kunjaganwa mbu ya chai abagagga bajinwera ku chai kati ye alien skin alinga mbuzi agaya nkwacho nena abagagga mu Uganda banwera ddala enjaga I didn't know nti ma restaurant bwota baawulira no bagati nze chai gwe mumpate muteka konjaga there is chai wenjaga ali all over Uganda so kakato kyasobola kuvuma muntu ti goli munu wanjaga tebikyakola buli omukati ajinwa and by 2070 we shall all be having marijuana waliwo cookies enjaga ziri ma supermarket era abazadde mwegendereze cookies mugulira abaana waliwo cookies zirimu enjaga with the cookies nziraba mabala ojagendo jiwe baby goje kakati alien skin you cannot tosobola kugamba nti alien mbutajjafuna bantu eyo test yajiita munsi waliwo omuntu waayita ebigezo alien skin has proved us wrong twali bakyamu ataba ne Uganda buli womanyiranga omuntu nozalawo omuntu God will prove you wrong abantu bonna abamanyi basooka bazalawa an idea that will succeed is neglected kakati nze Junior ndabye kwa alien skin kyasobola okukola ekyabantu kyalien ayina abantu bakuba ennyimba za alien mu bbaala abantu basuka ne bazina sina nnyo waliwo kino ekiyimba kye efuuse national anthem that is this song alien gyayina eringa national anthem all over buzz kakati alien skin ye muyimbi w'omwaka is the artist of the year unquestionably mwagamba tayina bantu n'abafuna embalala namwe mugamba alien tayina bantu n'abafuna ejjinja namwe mugamba kamanyidde principal agenda gwa alien tagwangako kyokka abamugamba okugwa tebalinayo wadde nogo buno bupresenta bunnamawulire obwavu wegendereze bannamawulire bonna abavuma alien wekuba akayina ssente bale mwensi se emikisa gyabwe bagiraba mu bantu buli wobeera ng'oli mu kifo ng'omukisa gw'ogulaba mu muntu owedde ba party after party ero oluyimba lw'olwo pate nze nina party alien ajja kufuna abantu
oba muni wanjaga oba baba tufuga bo bategeera nnyo nze mwina n'ebintu bye mwogera ne mbeewuunya kati abafuga eggwanga bo bategeera nnyo kale bava ku maazi wano olupapula lwa gavumenti lwennyini lwakuba nti miliyoni 14 mu Uganda tuli balalu we are mad kakati n'olwekyo don't underestimate alien skin era abamu ali mulowooza nti ajja kugwa nange kye nali ndowooza naye ekyamazima ddala ekisajja kyo kyamaanyi manya abannayuganda nga baakwagadde olaba ayagala Bobi Wine kati Bobi Wine kyamagezi kikyayogera era ajja kugafiira dictator we are removing Museveni naye nga ali magere mu bigere n'abannayuganda nga bamwagala when Ugandans love you they love you forever wano kamiliyoni yakuba abantu bameka naye abannayuganda baagala kamiliyoni namulaba mu Kingisa kamiliyoni wayimba bulungi you had a nice performance naye kamiliyoni lekera okubba engoye kati engule ya Kingisa wali ogitwalawo kamiliyoni stop it osanga ba musician bambadde n'obambula ku stage kamiliyoni lwaki wabba engule ya munno n'ojambala Kingisa anasigala bute so n'olwekyo Eddie Kenzo yali agala abuuza principal saabirabako ebyo mpulira babyogera mbu Kenzo mbu yali agala abuuza ku principal mbu ne bamugaana nze saabiraba Lydia Jasmine tujeeko empisa embi wayawukana ne Carol Nantongo over nursing Lydia Jasmine wabaddewo ekibuuzo ekiyitingana ekitali kituufu mbu Lydia Jasmine mbu yayawukana ne Carol Nantongo lwa Kenzo that's not true ekyayawukanya Lydia Jasmine ne Carol Nantongo bitwama byabawala begeya I think Carol Nantongo alina bye yayogera ku Lydia ne babimugamba kubanga Carol Nantongo ne Lydia Jasmine bali basulana wamu nga bamikwano batambula wamu bayawukana naye nga Kenzo si ye yabawukanya that's a lie kubona Kenzo talina gwayagala Kenzo international artist adiringira mbazungu ekyayawula Lydia Jasmine ne Carol Nantongo bigambo ekyawudde abayimbi bigambo lugambo begeya bege abayimbi bege nze banesera nkuba twalina lugambo nga bayimbi ono bwageya munene babimutwalira Carol Nantongo yetonda eri Lydia emirundi esatu ogwasembayo Carol Nantongo yalumba Lydia Jasmine mu motoka ye boogere ngabe emikwano Lydia yagaana naye nze kimanyi deep inside wadde Carol Nantongo ayirabika yageya Lydia Jasmine ayina ennugu ku Carol Nantongo ekyo nkimanyi kubanga ennyimba za Carol Nantongo of latest zadde zitambula nnyo okusinga eza Lydia these days Lydia muyimbi wa maani ali established naye right now Carol Nantongo ennyimba ze zitambula kati mulimu n'ennugu nenga Lydia Jasmine bakwetondera that I know 3 times wagano okusonyiwa munno ebyo bibeerawo mwali ba mikwano kati ennaku zino mwe kye mutanaba kutegera abayimbi balwanira nnyo emikolo embaga right now Carol Nantongo akola ku mbaga nnya Lydia akola ku 2 nze omukazi abatunza gomesi ye yabiŋŋamba Carol Nantongo bamuyita nnyo ku mbaga ennaku zino okusinga Lydia kati bayinamu ka competition naye nga si Kenzo yabaawula biwaadizi omu yatemako munno omugambo naye nga Lydia Jasmine tujeeko obuto lwaki munno tomusonyiwa ate nga yakwetondera Carol Nantongo yetondedde Lydia 3 times nenga wama yagano mukola ki okumusonyiwa
eyo naye bibeeramu mu bakazi kwegeya bibeeramu naffe bwe bulamu bwe tutambuliramu nze omanyi Junior abakangeya nga babiŋŋamba but nze I keep quiet. I take no offense kanze ni muzimba nyumba yange sina budde nvuge motoka ya $6 6,000 I'm a technocrat nkola mu ministry nze I have no time era tubeereyo nuka bu Junior namwogeddeko sibanya ne babimutwaya nti ajja kunyigira nze sina budde bunyigira abantu olutalo lwendi mu lwakwejja mu bwavu. I'm fighting poverty. So tubeereyo mukwano no gamba mbu sister Junior ajja kunziramu. I doesn't have time. Kakati wobe olieyo oloza Junior ebyo twabikolanga nga tuogedde ku bantu nga tuwayiriza abantu twasigala kufumbirwa kutuwasa bwe budde bwe tuyina bw'amaka n'ofumba y'emyezi 2 e Dubai n'ovaayo komawe Uganda n'ofumba. We have homes to take care of. Kakati gwe mukwano ojja kuddeeyo olowooze mbu Junior ayina obudde bwange mukwano tuli mu bufumbo. Nze sayina budde bw'abanaku mala abanaku mumanyiira singa nyirira singa I look like this musabira nnyumba ere bubi kyagaana abantu ne musindikira amayembe mubeera mu masabo mundoga nze kyaga baserefi mbu simanya Junior yavuwale kakati n'olwekyo ba mikwano abali eyo bukanjogere ku Junior afune following. You'll have 5 minutes of fame. Omanyi 5 minutes of fame buli muna Uganda ojazifuna. Mu Uganda ne bwokera ne weyambula wali people will know you for 5 minutes bamale bakuleke. Kati tyafa bamaze n'amanya. I have been on social media 4 years. Bonna bafudde bandeseewo. Kaye yadduka yagenda kufumbirwa. Ayina omukazi mu Bangladesh. Kakalamu yafumbirwa mu Philippines. Jajja Ichuli yafa. Jakana Naduli yafa. I'm the last man standing. Nze film star. Kwaze nagenda okujja mu bintu bya blogging nga nina emirandira gyange mu government. Era nakitegeera nze blogger jo sigalawo mu Uganda. I'm highly entrenched. Walona byeko ku police. Gino emirimu tetwagwamu migwe. Mbusibanya nawe otaddewo akasimu oyagala kubeera ngaze mu mboona ye ey'omutwe bajja kukuba essasi. Bajja kukuba essasi. Anti mubeera ne buddato bwo obubawaga. Munange kambeere nga Junior. Bajja kubalula essasi mu kabina. Ffe tugenda okujjaanu nga wamma tumaze okukola ki? Okwebuuza. Tuvulaba obwa buloga mbuluddemu. Omanyi fayiro ze nnina ku poliisi gwe. Naye kuba strategic. Kati naye mu mboona ye ey'omutwe njagalanga emmotoka Junior gy'avuga. Mukwano byetaaga oteekamu obwongo si kwasama bwasami. Ate mulinde mmale ennyumba yange mbavume bulungi. Let me complete my house. Malo vuma abanaku mujja kungwako. Kakati abasama mukyali batono. Luli naline MC Rich. Bangambye Donizera na yajja. We senta azina. Lebeka agaba. Mama Kaliro bangembu Muganda waina pate. Mbu tujabeera mu governor. Mbwembage eri kumistirwe. Lebeka agaba nkukubira 1% we wajja ne milioni 3. No sindikire emitwalo emirala 5. Mama Kaliro ojo mugagga we UK. Nema kati gundi tuzijjawa invitation. Bange mbwe sete gendo kuba mu mbaga ya Muganda. Mbu governor mugenda jigala Rich ye yabadde abinyumiza. Mayinze tamale sina lugambo. Era Rich ye yampita. Rich ye yabinyumiza. Yantwala luli Rich angulidde omwenge. Antute tulidde mmere.
Omanyize ne MC Rich we are brothers. Nabalaba luli Junior ne Rich bechayi nga twechayira ki. Rich muganda wange. She's my brother. Naye Rich kioda yange sijiraba nabadde njinoonya. Nendoza gwajibye. Ne after I found it. Era uli nali ku apartment ewa Rich. Ne tuli anga bwetunwa. So abasama ab'omwaka guno bangambye gundi oyina white party Zali Sister Shakibu nze akulira ekibiina ekiwasa abakazi abayina sente. Shakibu sinalaba kadi yange empita mu white party. Ogwasembayo watuyita n'omugenzi Isima. Sister Shakibu mpa tebo tekijja kulabika bulungi nga nvuma white party nti teyanyumye ate nze tomanyi mu kibiina gwe General Secretary sinaba kuwulira Shakibu nkubira simu kumpa tebo ya white party mbu John ya lwaki tosasula nze kyasasula party mu Kampala mwagala police eba rights z'okutegeka pozi mwagala tugambe white party wegenda okube waliwo bomu gwe gano okumpita Shakibu wano emuba n'ebizibu ne Zali sibawolereza wano Zali yankubira nga kiri ekikazi kyeyuke kipromota kimuvuma lwaki we mutuuka mutegeka pate Shakibu temutuyita mwagala era tubakubire mu Sister Shakibu nze chairman wo Junior akutwala mu kibiina ky'okufumbirwa abakazi abakadde njagala tebo era Shakibu you are waiting for me to call you. Atenze Junior ndwawo nja kuba white party njagala tebo konyiga nje sikyasasula smart tebo za milioni 2 nzije wa sente Shakibu wano tukuyambe Shakibu okuba mu bufumbo n'abantu wamma butasima wano Zali kale wadde Zali wangu nakusanga mu brackets and wine omwaka oguwedde nga tuli ne Uncle Toyota you gave me some money naeze munenye tebo lwiki wabadde ne bakwano baabe UK baganye okunteka ku tebo yaabwe mbu John yoyina nnyo olugambo tetujja kuteka ku tebo nange saagala. So Sister Shakibu nonye engeri gyonkubiramu essimu mwami Lutaaya tulabe nti ekintu kya tebo tukimala tonteeka kupi ne Shira Gasumba zaga akawala kantama